nnyo mu ggulu. Nalaba Bin Laden. If it is a Saturday oba baali bamunoonya. But what? Nalaba empuku ng'ali mu mpuku ne mutegera nti that is Bin Laden. Abalala abayenzi ndooza ne bamalaaya abalaaye ennyo. Bagenda batulugunya. Nali ŋŋaanidde mu ggulu. Kati Yesu ne bajjawo bamalayika ne bankwata. Eno neeno. N'owookusatu ng'ajjira mu bbanga n'abasatu nga bali waggulu we. Ne bandeetanga okumyasa we ne nzigukira mu entrance y'omulyango gw'Namirembe. Kati bamalayika abantuusaawo ne banyimirizaawo. Kati ono ow'omu makkati ye yayogera nange bali nga basirise bantunuulidde. N'aŋŋamba nti nkuweera amagezi. Kale Madam Aida alowooza ekimala tekimala. Tuguddewo fayiro amannya ge ye Aida. Eyagenda mu ggulu. Nnya lino Aida lya maama wange ate naye mulokole. Owulira bubi. Singa ono. Ne kale omulamuzi bw'okwata mu musango tosaliriza. Genda mu maaso lawyer. Ensonga yagenda mu ggulu okugenda Ate ogwo gufuka omusango. mu ggulu. Kati tuli mu court of inquiry kwebuuza butuufu bwa Aida yagenda mu ggulu. Genda mu maaso. Ekibuuzo ekisooka tukakasizaawa nti Aida yagenda. Mwana gwe Aida ndayira. Ndindako. Kakati tusigale ku Aida ono bakooli. Yeye mujulizi asookerwako. Yeye mujulizi. Ekibuuzo ekisooka yeye mujulizi oba yakola ki? Yagenda. Ekibuuzo ekyokubiri oyawula otya ebiragalalagala akazoole ne mwoyo. N'okulabikirwa. Tulina ebiragalalagala akazoole ne mwoyo. Ekisooka mwoyo bw'alinnya omuntu era amwogeza ngero webiragalagala wakola ki? Era wakazoole wakola ki? Ne tubateeka mu ssaako ki? Now Aida, where do you follow? Tusaba weenunule. Aida, tusaba weenunule. Bwe wagenda mu ggulu Bamalayika bamuweeka. Ne bamalayika ne bakuweeka n'olaba oluzzi lw'amata ng'ate gava mu ye. Ekibuuzo we wasinzira okulaba Bin Laden mu mpuku mu Uganda walaba ki? Awo weerabidde. Naddala mu 2026. Awo kubanga Aida gwe wekka asobola okututaasa mu kalulu ke tugendamu. Aida asobola okuba nga alina bye yalaba mu kalulu ka 2026 nga tuyinza obuteetaaga maanyi mangi. Obanga twetaagira ddala maanyi mangi. Amaanyi twetaaga matono. Gwayiguse ebigambo. Nga tuyinza obuteetaaga maanyi mangi gakola ki? Galonda. Naawe oli mutiitiizi. Kye kiyinza okugisaawo okulonda. Ng'omukulembeze pulezidenti alina amuvuganya. Oyanguyanga ebigambo. Nga pulezidenti alina amukola ki? Obanga pulezidenti asiimye ng'ekyokusiima tokiwandiika. Agenda kusiima. Nga pulezidenti afunye enzikiriziganya n'abamuvuganya. Ontegedde bulungi. So ne Aida bakuli. Aida msana kibooko. Mukazi njagalo jjo gavumenti nange natula mu 2026 nga erere awo jja kumanya nti eggwanga lirina alifuga. Ojjukira tugenda mu kalulu. Nabbi omu n'avaayo n'agamba omukuba esimbyewo agenda kufa. Bayita nabbi annyonnyole.
kubeesimbe manya wani nti omwana biwina bwina okukoma ozanya n'okuzanya ne aida lwaki tagenda kuona abantu mu ggulu abanajja ne batugamba kituufu wakati gwe yatugamba yali asaba ne bamutwala bukolokolo kitegeeza yali alina gwasobola okukwata ku mukono bwe nawudde eyazze naŋŋamba nti saimu omukazi ebyalugera tebikwatagana tebisobola kukwata buli mwaka bwagenda mu ggulu aba yasanga kirala tumujjukira ti ne lasiya yagira natunyumiza nti nga bwe yagenda mu ggulu natuwa birala kati ne kuguno omuntu era yazeeyo era yalaga ebirala njagala kulaba kwawuliriza emboozi ezo nange nanditaaze okutulako n'omukyalo yanyinyonnyole kwanze n'ebibuuzo byange muleete ku Saimu njagala kumubuuza relationship ya Katonda ne Yesu biri bitya Yesu Katonda ne Yesu enkwatagana eridde eri etya tebalina mbuzi bwa busika tebalina tulina magezi ekituufu bwatula bingo 2 3 8 10 hash okusobola